Tumuwala we ayagala omusajja wa boyfriend. Bagwa kibuuzize simanyi kubanga okiremeddeko. Omuwala mbamu ebintu ebimu oba ebibuuzo ebimu nga bizibuzibu kubanga omukyala okuŋŋamba nti omulenzi ayagala kuwasa kusiramuka lwakumpasa simanyi obanga alina wakebedde n'akiraba nti ddala oli okusiramuka kwe wakukola ki. Kuba Yesu ayinza okubeera nti bamugambye tetugenda kukuwa omuwala waffe, oba gwenyini omugamba nti nze sigenda kufumbirwa okujjako ng'osiramuse nga naye obusiraamu yabwagala oba nga tabwagala naye essaawa eyo agenda okulira nga bukoze eki buzze ekizze mu mutima gwe nanaakansiramuke. Mwana watu bangi nnyo abasiramuse ne bakola ki ne bafuuka abasiraamu balungi nga bayise mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. N'olwekyo simanyi mwana muwala oyo waasinziira gamba nti ayagala kusiramuka lwange. Ekyo kimu. Ekyokubiri, era simanyi nti bwe naamugamba nti tomufumbirwa era tajja mufumbirwa bw'anaaba amwagala. Bw'anaaba amwagala sisuubira nti ajja kukola ki, naye kyenjagalamu nti omusiraamu omukyala takkirizibwa kufumbirwa musajja atali musiraamu. Lyetteeka lyenyinza okukola ki okufulumya, kubanga eryo lyo ndirinako bwino. Omukyala omusiraamu takkirizibwa kufumbirwa ki mwami atali musiraamu. Bw'oba ng'otegedde nti ono okusiraamuka kwe alabika nnimbalimba, kitegeeza nti si musiraamu. Kitegeeza nti si musiraamu. Era ne bw'anaalangira nti oba asiraamu ajja kuba takoze eki, tasiramuse. Wabula wano kungulu ajja kuba alaze nti asiramuse. Naye bw'abanga yeewaddeyo n'asiramuka ne bamutwala ne bamutayirira n'akola biki byonna n'afuuka omusiraamu omulungi, alhamdulillah tewaliwo kigaana kumufumbira. Tewaliwo kikola ki kigaana mumufumbira. Kati awo nze sirina bwe nagamba nti oyo tomufumbirwa oba oyo mufumbirwa. Katulabe obusiraamu bwe bufaanana butya. Bw'anaabanga okukikakasa kyona aliwa n'alimbalimbako bulimbi, waliwo gye nali ne banfuula master of ceremonies myaka nga 30 agakayitawo. Banfuula master of ceremonies. Omwana muwala n'aleeta ki omulenzi kyazze kufumbirwa azze muwasa naye ng'atubuuliddeko nti no ki tabadde musiraamu naye kati yasiramuka biki byonna. Bwe yatuuka wali namugamba twaziiniremu tukole ki twaziiniremu. Kasono yaziina n'obitereeza tetugenda kuddayo kusaba kintu kirala kyonna. Mugiyita acid test. Kati naawe okyayinza okukola ki okumubuuza munnoowo oyo kinaye ddala nsomeraamu Al-Fatiha, nsomeraamu kino kinzijukiza waliwo Allahu akbar omusire omwami omu yajja wano mu masjidi yaffe yaba n'amala akabanga nga tubeera naye naye nga si musiraamu.
naye nga buli lwajja ateekako akakufiira ateekako akakufiira nga bw'omanya ebintu biyinza obuteekwekera ddala wabaawo abagira nti abaana omwami ono si musiraamu ne ku ssande agenda mu kyaki n'asaba naye ate bwajja wano atwetabamu ng'omusiraamu biki byonna byonna nemugamba temufaayo kirabako ne Supreme Council temufaayo tujja kukimanya era nagenda ne tutuula fembi n'erinnya lye yali yeetuumye ndijjukira ne tutuula nemugamba njaziiniraamu ngamba nti eswala ogimanyi bwe tugisaala ate eswala ate kino ate kiri n'apalapalanya tusalinagira nakanyamugamba nti ekyangu ennyo nti musiraamu yenna kyakola ki kyasobola okumanya amangu kwaziina osobola okwaziinawo anti okwongezaako solo twazina mbu yayaziina Allah akbar ali kutusa atera okungamba nti rediyo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kyeyayongerako ku Allahu akbar yagenda n'oyo bw'ati kyokka kyeyayatulayo nemugamba nti kwekwaziina okwo k'omanyi biki kunkomerero ne tusiibuligana nga nemugamba nti kati omanyi kyojja okukola jangu tusome okyasobola okuyiga naye yamanya bumanya nti muguddemu era teyakomawo yasibako bibye n'okutuusa olwaleero agenda okukolera ewalala emirimu kati naawe bw'onooba nga oyagala okugezesa munno mugezese bw'anaaba asomye Allahu akbar ng'omanya nti si musiraamu naye bw'anaabisoma ne bitereera nga yajja kuba musiraamu n'omugenda mu maaso n'okukola emikolo gyammwe wallahu a'lam. Okay. Wow.